Bachali bange uyakola challenge ntagingamu. Omuyimbi King Saha wone eno munange ali muto kakasa munange leero ayogeddeko ko ne bafaanizi be munange side eno wabadde ku live oli ate munange byabadde akakasa ku luyimba lwe ate nkufa eside eno ate nga Wizo Manizo munange ayogedde omugambo eside eno munange eno omuzungu sisuubira nti no baabitegedde byabadde nga amugamba wali muganda wange era nga ku side emu ne Fake Fameka ate mulina mu maaso awo munange ate tulabe kyekitambula eside eyo ku mwana mulenzi ate Fake Fameka ngenda kubeera nga ntandika munange ne King Saha eside eno abaddeko ku live emu era nga boolabaawo kakati nno abagambye nti wali nti buli muntu akola challenge wali amutagingemu munange mwana mulenzi ali mu kukwasaganya ate wali ekyoluyimba lwe ate olupya luno nkufa eside eno katusooke tulabe ate biriwa byabadde agambe eno mu katambi ate ndyoke nkuze ne Wizo. Bachali bange uyakola challenge ntagingamu. Such a beautiful song. Yeah man, kayimba ka love. Kinga koka. Nga o feeling anti omukwano gwe muri movie nga teguli fair. Feeling andi delivering the message. Kinga abantu bake. Oyino kwe bakirizibwa taginga abantu baabwe ba X kubanda. Kayimba ka taginga buli go feeling anti. Yefude atakulabangako. Yefude mbo bekabaka wa igino. Kugamba nga ye mbulavu ye yawumba. Abantu we bate communicate to them. Bagambe gwe tukyalina emitima egyagala. Bayite mukano. Nga tokyalinga we mutyo. So mu communicating n'abantu abo message yeyo nawe akayimba kawuliro olabye ddala obubaka obusinga obwo gena bujja abo gena okuweereza omwana ajeeyita. Bwekityo nno ate munange era bwekitambudde esayide eyo bwenti ate bwenkyekinzeeko ku King Saha kati kankugyeko ate nkutegeezeko esayide eno bannange Wizo Manizo taggwayo muganda wange ayogedde omugambo esayide eno ne mukwano gwe era nga bw'olengera awo esayide eyo naye kibadde mu katambi yonna gye bigweredde akubyewo omugambo. Yo, yeah, my first look. I'm here with my brother. Komanyako, loco, borracho. Harina de chetako. Manyako. Kyokka bannange Wizo taggwako munange katemba esayide eyo naye nga sisuubira nti no bagwa badde abigamba oba badde abitegeera. Ye naye akanze wali kugamba nti no esayide eyo muganda wange era nga akatambye ka trades jjukira nti no nkugirayo ate ebitrades ne mbikuleetera naawe n'obiraba esayide eyo bwentyo bwenkyekinzeko ku Wizo kati munange jjukira nti no nkugambye nkyekinzeko esayide eno ku Fake Fameka era nga tuteddeko munange ate wali ebifaananyi ebadde bikuta kati ku mukutu munange ate ogwa Instagram esayide eno era nga bwe twogera munange ku bayimbi abakyasinza ate okwambala Fake Fameka tasobola kubulamu esayide eno mwana mulenzi nga yambala ebikumba si ngatto si ngoye si glasses nga wozaba munange n'alaga amaanyi esayide eyo era nga bolaba ebifaananyi ebyo munange ate bibadde bikutte akati era nga ku sayide emu Fake Fameka akyayina oluyimba lwe wali Malaika esayide eyo liri mu kutambula ate nga ne kolabo gye bakola wali Gloria Bugi Dr. Brain yaliko gundi eyo remix era nga nayo ekyatambula munange esayide eyo ku mwana mulenzi ono ate Fake Fameka era nga zezo ennyimba ate ezikyatambula wali ezikuta kati muganda wange esayide eyo zitambwira ddala wali ate okukamalako obumazi ate ku mwana mulenzi ono Fake Fameka esayide eno bwenti bwenkoze bwe mukyekizeeko bambi ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo.